Bino bisanga mugataliko nfufu ku Bukedde TV nkwebaza okubeera naffe bwe tweyongerayo ate n'amawulire okumansa kasasiro naddala wa plastic kyabulabe eri obutonde bw'ensi nga kiviirako n'endwadde ez'olukonvuba eri abantu. Mu mboozi ya Tomasa plastica tukuŋŋaanyiriza akabi akolekedde omugga Rwiizi ogusangibwa mu buvanjuba bw'eggwanga olw'akasasiro wa plastic n'abantu abakozesa amazzi agava mu mugga guno. Plastic akozesebwa nnyo kumpi mu buli maka mu bulamu bwa bulijjo. Newankubadde bangi tebamanyi saako ebisolo nga singa ekizibu ky'akasasiro wa plastic ono mugga tekikolebwako embeera yandisajjuka. Water here, the way you see it moving will end up in Lake Victoria. And if this is the dirt we are sending to Lake Victoria, and we've recently been told that fish in Lake Victoria is dying, we have heard about that. And this is the very reason why the fish is dying. So if we have to save the fish, if we have to save ourselves, if we have to save humanity, we must start from here. And the time is now. Mugisha n'abakugu abala mu butonde bw'ensi bagamba nti plastic yennyini yavaako obulabe bw'amaanyi eri obulamu bw'omuntu era nga yandibadde walwa wadde nga kampuni nnyingi ezikola ebyokulya n'ebyokunywa ate zikozesa plastic kibagamba nti gavumenti yandibadde ebiwera okutaasa bannansi. Scientists will tell you of micropollutants that come from plastics, and micropollutants are very dangerous. And if people knew how dangerous some of these substances are, they would immediately act. The challenge we have is with the companies we have hired to dispose of the waste. Instead of dumping this garbage to the gazetted area, they end up dumping the same garbage into the river. So this is a very, very key issue that all stakeholders have to come in and come up with a solution on how we can best manage the environment. Abakugu era bagamba nti gavumenti esaanidde eteeka omulaka okunyweza etteeka erikola n'okusuubula plastic saako obuveera okusobola okutaasa obutonde bw'ensi n'obulamu bw'abantu. Engeri gye tusobola enforcing etteeka eryo ne tulaba nti buli omu abeera ng'akozesa plastics alina okulaba nga addayo n'aggyayo plastics kye tugamba polluter based principle. Newankubadde nga waliwo ekikolebwa okusaasaanya enjiri ey'okukomya okumansa kasasiro obula abakulembeze bangi mu bitundu beesuliddeyo kwa Nagamba ku nsonga y'akasasiro nga baagala abakulembeze bongere amaanyi mu kutaasa omugga gwa Rwiizi guno. Sinza kukulimba kati